Ow'ennyukkidde olunaku olwaleero ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni byabuulwa avuddewo n'alokaatiririza Papa Francis omugenzi ng'agamba nti bye yakola biresewo omukululo ogw'amaanyi mu Uganda wamu ne mu nsi yonna omuli okulwanirira eddembe ly'obuntu erigenze bwetyo lityobolebwa mu bitundu ebitali bimu n'okugenda mu maaso n'okuba nga bw'atyaluŋŋamya abaliwo by'emyoyo y'okwetoola ebitundu byonna mu nsi. Era Pulezidenti Museveni ategeezezza nti ono agenda kulwawo nnyo okuba nga tibw'atyo yerabirwa olw'engeri gy'abadde agenda maaso n'okuba nga tibw'atyo atambuzamu emirimu gye. Pulezidenti Museveni mu bubaka bwe bw'atisse omumyuka we omukyala Jessica Alupo asinzidde waleero ku Lutikko Lubaga awabadde okukungubaga olwaleero mu butongole okusembayo okwa Papa Francis yava mu bulamu bw'ensi eno boomera abangi ku lunaku olwa bbalaza ng'agenda kuzikibwa olunaku olw'enkya. Jessica Alupo yeetisse obubaka bwe ategeezezza nti Pulezidenti Museveni ategeezezza nti Papa Francis abadde w'amaanyi nnyo era ng'abantu ab'enjawulo bamwenyumirizaamu olw'engeri gy'abadde agenda maaso n'okuba nga bw'atyo mu butongole atambuzaamu ensonga ze awamu n'okuba nga bw'atyo aluŋŋamya abalabi b'emyoyo okusobola okulaba nga beebutyo tebawubwa. Era ng'agenza okwogera ebigambo bino wali mu Lutikko Lubaga wa Nabbasi abaddewo n'alwoka abaako eb'enjawulo byaleese ku nsonga eno. The hearts of millions and inspired among faithful willingness and enthusiasm to be with other faiths such as the Muslims, the Kakati ku mukolo guno ogweteebeddwako abakungu ab'enjawulo omubadde amyuka omukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga Lwati Honorable Thomas Tayebwa wasinzidde n'alyoka ategeeza nti Papa Francis bamujjukirako bingi olw'okuba nti agenda maaso n'okuba nga tibw'atyo ayongera okulwanirira eddembe ly'obuntu mu Uganda wamu ne mu nsi yonna ekintu ekiyambye okulaba nga abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo basobola okumuyigirako bingi. Ono asuumuzizza abalobi b'emyoyo okusobola okulaba nga bayigira ku mugenzi basobole okugenda mu maaso n'okulaba nga emirimu gye bagitambuza mu mbeera eyo ekigenda okuyamba ensi yonna okusobola okulaakulana. I want to thank you in a special way. I'm always praying for you, but most importantly for praying for areas that I saw how even in the hospital, even in the hospital bed, every day God will do the Zoom call. I run a Zoom call, sub call. With the community, because praying for this, I hope the world will listen to his focus. Kyokka bino bijjidde mu museera ng'omukolo gw'olunaku olw'enkya ogw'okuziika omugenzi Papa Francis ogugenda okuba nga terorisi ogujja oguleeta abakulembeze okuva mu bitundu eby'enjawulo gwatandise odde okugenda mu maaso n'okuba nga tegusombola abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo nga tukitegeddeko nti omukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga the Right Honorable Anita Among Nnaalongo Magogo amaze dde okuba nga tibw'ati atuuka Vatican okusobola okwetaba ku mukolo ogw'okuziika omugenzi Papa Francis ng'ono ng'akyali mulamu yalabibwako ng'ali ne sipiika Anita Among mu mbeera y'okugenda mu maaso n'okuba nga bw'atyo awa omukisa y'abalongo b'alina okulaba nga bwe batyo babeera n'emirembe n'okusobola okuba nga ebyo bakula obulungi. Kaakati oluvannyuma lw'okutegeera nti ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno boomera abangi abinaanisa ebiraatu n'alinya ennyonyi asobole okugenda ebweru w'eggwanga mu kibuga Vatican okusobola okuba nga bw'atyo yeetaba ku mukolo guno. Omukolo guno tukitegeddeko nti n'omukulembeze w'eggwanga eri Amerika naggagga kawamba bigambo Donald Trump agenda kuba nga bw'atyo agwetabako kwoteeka omukulembeze w'eggwanga erya Bufaransa Emmanuel Macron naye agenda kubeera ku mukolo gwe gumu n'abakulembeze abalala okuva mu wanga agatali gamu. Era ng'ebyokwerinda binywezeddwa okusobola okugenda maaso n'okulaba ng'omukolo guno gutambula bulungi olunaku olw'enkya. Ebinaagenda maaso n'ebinava e Vatican mu kuziika Papa Francis tujja kuba nga ebyo tubikutuusaako mu olw'egaffe yaganaabeerawo.